Now, of course, after that, a complaint was raised, which we thought was ridiculous. In fact, we laughed it off because it was clear that once someone has submitted this document and accompanies it with a certificate from the National Council, this is the body charged with equating academic qualifications, ladies and gentlemen. Now, they complained to the Electoral Commission, and their main contention was that this document had expired on 12th June 2025. The certificate which he obtained, the certificate of mature age, which he obtained from Islamic University in Uganda. Islamic University in Uganda wrote a letter on the 11th of November. It is here. And it was clearly saying, this is to certify that Mr. Walukaga Mathias, registration number this, sat from mature age up to test held on 25th February 2020 and obtained this score. And very, very importantly, the university said that the mature age certificate expires after 2 years if the candidate has not used it to enroll for further studies. Otherwise, the certificate remains valid. Anybody who knows English can clearly see this is very, very clear. The university itself, which gave the document, is saying that this document is valid as long as the person enrolls, goes for further studies. The Honorable Walukaga submitted a letter to the Electoral Commission from St. Lawrence University, where he is pursuing his studies, and right now he is in the 3rd year. Is Byabakama trying to tell us that someone is at university without completing Senior 6? The university itself, St. Lawrence, clearly wrote indicating that he is in 3rd year pursuing his academic studies at that particular university. Therefore, and these are the guidelines of the Electoral Commission, they themselves clearly indicate, the guidelines of the Electoral Commission, that once a person submits this certificate from the National Council for Education, it is enough to certify that the person has a minimum academic qualifications, requirements. He has the requisite qualifications. Byabakama is saying, no, you do not have those qualifications. Of course, all of you know that there is a hand behind all this. It is clear. This is not the law we are discussing here. It's politics at play. The regime, like I said, has invested massively and launched an attack on our candidates. We have even been told that they are not yet done, that there are other candidates of NUP who they are trying to denominate illegally and constitutionally. So we are here to make an announcement that as a national platform, this is a matter that we cannot take lightly. In fact, all the 4 candidates who have been denominated have been interviewed. Our legal team is working very hard to ensure that there is an appeal against all these illegal decisions of the Electoral Commission. You have been saying, we've been telling them, first of all, you are journalists here, you imagine that the returning officer is part of the Electoral Commission. The returning officer has nominated a candidate. Then the Electoral Commission, in our view, should be thanked as official at that point. The matters should go to court. But what Byabakama and his team are saying now is that even on the last day before polling, that they can denominate a candidate. That's what they are saying. That right now, as things stand, Byabakama, you can get nominated, get fully nominated as a candidate, do your campaigns, complete the campaign process, and on the day before the voting, Byabakama will write you to say, I have denominated you. What kind of nonsense is that? Does it make any sense to anybody? So, and it happened in the last election. You remember when Museveni realized that he was not going to withstand the pressure. We had a very popular youth candidate for Uganda, for Central Region. That man was denominated a day before the elections. They wrote him a day before the elections and told him, you are no longer a candidate. And again, they claimed that 2 of the people who had nominated him had done so illegally, or they had withdrawn their consent to nominate him. You are members of the press. Ask yourselves, you've been seeing all these denominations taking place. How come no single NRM candidate has been denominated? How come? It's either NUP candidates or independent candidates where NRM has strong interests, where they want their candidates to run unopposed. Someone may ask
and you've seen different complaints that, you know, apparently they are resolving, and they make all these blanket statements. I can even predict that maybe if that charlatan in Nakawa had not complained against the NRM candidate, because that, you know the Nakawa situation where they were saying that they put the wrong constituency. Maybe what that man did, which saved our candidates, was that when they made a complaint, the complaint also was targeting the NRM candidate. And the Electoral Commission realized that now there was no way they were going to disqualify the NRM candidate and others. So they dismissed that complaint. But you have seen every other day they are denominating candidates. You've not seen any NRM candidate being denominated. Finally, on this point, all of you know someone called Emmanuel Rwashande. Rwashande took something called the UPDF certificate. UPDF was not in existence by the time, you know, that issue, that certificate, it was in the 1980s apparently. But the certificate was reading UPDF. Everybody could see that this was a nonsensical document. But you know what the Electoral Commission said? They said that once the National Council had given him the certificate, that they had no power, that they could not go on to inquire into the validity of that certificate. Am I clear on that? That's what the Electoral Commission said. They said that for them, they are not a body that goes on to inquire into the validity of documents. They said that they have to rely on the certificate from the National Council for Higher Education. And we're asking them, how come? If they did not have powers to look into the documents of Rwashande, when did they get the powers to look into the documents of Walukaga? Isn't it a clear case of witch hunt? So, ladies and gentlemen, our team, our legal team is going to court, to the High Court immediately, to lodge an appeal against this decision of the Electoral Commission. But I also must say that we're handling this issue legally and politically. And the party is going to sit very quickly. We know the people who are behind all this clearly, but I can tell them that the people of Busiro East are going to have the last laugh. You cannot impose yourself on the people if people have rejected you, through all means that you may come up with and all these things. So our advice would be, let those people go into fair competition. And if they believe that they are strong candidates, let them subject themselves instead of using the Electoral Commission and all these institutions to do these things. But, cry beloved country, the country can see where we are headed now. That institutions are operating as if really they have reduced our country into a complete failed state, where the Electoral Commission is doing these kinds of things, illegalities every day with reckless abandon. The military is behaving the way it is behaving. Right now we've been talking to our president on the campaign trail. They have blocked him and blocked the roads leading to where he's supposed to be. He's supposed to be in 3 districts today. They have been blocking him everywhere he's going, diverting him to, you know, routes of 3 hours instead of taking 30 minutes. So that is the lawlessness we are dealing with, ladies and gentlemen. Above all, protest vote is the answer to all this nonsense that is going on in our country. Let us put an end to all this nonsense on the 15th of January. That is the only chance we have as Ugandans. Because you can see, these institutions are getting eroded every day that passes. The little shame that they had yesterday, they no longer have today. Every day that passes, they continue to become emboldened in their impunity, in their criminality. So the only chance that the people of Uganda have is really to reject the Museveni system that has brought about all this madness. I thank you very much for listening to me. Now, mu Luganda, ngenda kukozesa obutikitiki butono nga bwe mutereza cameras. Basebo ne banyabo olunaku olwaleero naffe nga mmwe n'abali wano twalabye ku mutimbagano. Omukulu ono tebanamuwa bbaluwa yonna, naye bamukubidde essimu ne bagamba waliwo bye tulaba wano. Ne tulaba ku mutimbagano nti kandidate waffe owa constituency ya Busiro East bamugye mu lwokaano, ng'akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Mwambi Abakama ke kabikoze ebyo. Kakati
wenjogerera bakandidates baffe bana bakajibwa mu lwokano mu ngeri emenya amateeka mu ngeri eyekimpatiira. Wano tulina omukyala gwe bayita Mase Abedichan Rebecca gwe bajja mu lwokano mu district y'Enebi ne badeclaringa nti oyo minisita wa Museveni gwe bayita Nyamutolo yali afuuse unopposed. Ne bagenda mu maaso ne bajja mu lwokano muganda waffe gwe bayita Ongelek Charles Ebukedeya mu constituency bayita Kachumbala era naye ne bagamba nti candidate wa NRM yayita nga tavuganyizibwa. Ne baddamu ne bajjamu candidate waffe omulala gwe bayita Ayen Ernest onono nga abadde akwatidde bendera ekibiina kya National Platform ku bavubuka ba Northern Uganda. Ne bagenda mu maaso kati olunaku olwaleero ne bajjamu Honorable Mathias Walukaga mu lwokano. Babadde bawa ensonga ez'enjawulo naye nga bwezitunulira zonna tezigoberedde mateeka. Ongelek Charles bagamba nti yali talina signature zimala. Tabamu abamuwandiikisa baavaayo ne beegaana nti tebamuwandiisa. Ernest Ayen bagamba nti emyaka gye gyali gisinga ku egyo ye gy'alina newankubadde yalina amabaluwa gonna agalaga ekyo. Abedichan Rebecca naye bagamba nti signature ze zaali teziwera. Kakati olunaku olwaleero Honorable Mathias Walukaga bagamba nti ebbaluwa ze ez'obuyigirize tezimala. Njagala bategeeza basewo ne banyabo nti akakiiko kaffe ak'ebyokulonda abantu bonna bwe baleeta empapula zaabwe kazekenneenya ne kaziyitamu okulaba nga ziyimiridde. Era abantu bangi nnyo abalina empapula ze twali tetutegeera bulungi abo tetwabawa kaadi y'ekibiina. Naye empapula z'omukulu Walukaga akakiiko kazetegereza bulungi nnyo ne kalaba nga yali asaanidde okukwatira ekibiina kya NUP bendera ku kifo ekyo. Lwaki? Omukulu ono yaleeta ebbaluwa oba giyite certificate eviira ddala mu university eya IU Islamic University in Uganda ng'alaga nti yakola mature entry examinations era ne bamuwa ebbaluwa eno. Bwe bagimuwa n'agitwala eno ebbaluwa n'agitwala mu kakiiko ke bayita National Council for Education oba olukiiko oluvunaanyizibwa okulaba nga empapula z'omuntu zenkanankana okola equivalence era ne bamuwa certificate ekakasa bulungi nnyo nti obuyigirize bwe buli ku senior 6 ate eyo nga yeri required mu mateeka okwesimbawo okufuuka mubaka wa parliament. Akakiiko ako kamuwa ebbaluwa yino wano kagimuwandiikira bulungi teri expired teri invalid weri wano. Era abasewo ne banyabo njagala n'obategeeza ndi kino kankyogere tebiseera bimu twatuukiriranga ako akakiiko ne tukawandiikira ne tukabuuza eno ebbaluwa ntuufu mwabagi issuinga era akakiiko ako aka National Council for Education ne kakakasa bulungi teno ebbaluwa be bagi issuinga ng'eraga nti omukulu Walukaga alina empapula ezenkana neza senior 6. Juzi bwe baavaayo ne bateekayo okwemulugunya nga kye beekwasa nti eno mature age certificate yali expirinze. University yawandiika ebbaluwa n'egiwandiikira byabakama n'egiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda yino wano bagimuwandiikira bulungi nnyo nga naku 11 eza mwezi gwa Novemba guno mwaka nga bamaze okutwalayo complaint. University newandiika bulungi n'etangaza negamba nti eyo certificate te expiringa singa omuntu agenda mu maaso na enrollinga okugenda mu university oba okweyongerayo mu kusoma. Kaakati gwe byabaka musinziirawa ogamba nti eyo certificate ya expiringa nga university yennyini yagiwa egamba tena expiring. Kiki oba otegeeza? Kubanga university eyawa certificate eyo yino wano yo kennyini yazivaayo netangaza bulungi. Ate n'ekirala university negamba nti omuntu bwe yeeyongerayo bwe enrolling for further studies ebeera ng'eri valid. University ono mukulu gyasomerako ya St. Lawrence naye newandiika netangaza bulungi negamba nti ono mukulu ali mu third year ku university yaffe. Byabaka malinga agamba nti kati mu Uganda osobolera ddala ogenda ku university nga toyise mu senior 6 nga toyina senior 6 nga toyina advanced level ate nga advanced level ye requirement ekutwala mu university. Byabaka makyatugamba kati mu bbaluwa ze ebitategerekeka byebagezaako okukola. Naye nga bwe mbalaze kino saagala mukitunulire nga attack oba obulumbaganyi
ku constituency ya Honorable Walukaga nga bwe mbagambye batandikirawo ekisooka ne bagezaako okulemesa NUP okufuna ba candidates batya twafuna candidates 425 abamu ne babalemesa okwewandiisa munajjukira ebyali Bukedeya ebyali Buyende n'awalala wangi nnyo be balemesa okwewandiisa ba candidate ba NUP abalala olw'embeera gye batuteekako ey'okutujjako ssente ze twali tufuna mu mateeka ne beesanga nga tebakyasobola kukola ki kwewandiisa byonna nga biri bwe bityo twagenda mu maaso ne tuwandiisa ba candidate 303 ku mutendera gwa parliament munajjukira nti bakikola ne kuba LC5 ne kuba kansala wonna abantu we balaba nti we balina interest ez'enjawulo ne balemesa ba candidate baffe okwewandiisa kati ba candidate 303 bwe twabawandiisa regime netandikirawo ng'ekozesa ideas 2 oba approaches 2 ekisooka kwe kubawandukulula nga bwe mbagambe sofa bakawandukulula abantu bana na information gye tulina tibakyalina ebyo complaint bye balimu era bagenda kugenda mu maaso oba oli abawandukulule bakandidate abalala aba NUP ekirala kye bagezezaako okukola kye mubadde mulaba mwena kwe kugulirira bakandidate baffe abamu ate si kubagulirira kokka abamu basooka kubatiisatiisa ne babagulirira olunaku olwaleero mbadde njogera ne candidate waffe yeesimbyeyo ku bakyala Isinjiro andaze ne messages nga bamugamba va mu district ya Isinjiro oba oyagala bulamu oyo candidate w'ekibiina ki NUP yeesimbyeyo ku representing abakyala mu Isinjiro n'olwekyo abo bakandidate baffe abamu be mulaba nga bakuba ebifaananyi ne Museveni yes tubanenya olw'okubanga tebalina mugongo naye ate nabo oluusi obasaasira kubanga abamu babawamba kati tulina ekyokulabirako ekirala oyo mukyala gwe bayita Jean mwaba mawulire mwakavalinga ebyali embalala bwakwata abantu baffe ne babasiba oyo bamusanga mu kkomera ne bamugamba oba oyagala tukute tugenda kukutwala wano mu kooti bakwebbeyi ogende straight ku lwali ya Museveni ogambe nti ovuddemu NUP era kyeyakola mukazi wattu kakati kyekyo so kino njagala mukirabe nti bano abasajja batidde nnyo batidde ekigambo protest vote kyova olaba bakola bino byonna bagezaako okugoba abantu baffe mu lwokaano kubanga bakimanyi katono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu k'ebusiro East ina 95% bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola ogifuna ono omusajja gwe mulaba kubanga buli woyita abantu so ekidda ku nsonga eyo tujja kuba tukibategeeza naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira kwapiiringa ku nsonga zino naye tukubira bannayuganda mwena muno omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse ndi kaakati okeera ku makya nga UPDF yekubya abantu emiggo akawungezi poliisi eri mu kusambasamba abantu emitwe n'okukola ki ate akakiiko k'ebyokulonda ke baali badde osuubira ke bagamba nti kakulembera omulamuzi nako kakola byekaagala ebintu bwe bityo bitategerekeka n'ebitongole bya gavumenti byonna nga bwe mubimanyi nabyo ne twesanga nga tuli mu mbeera eyo basebo ne banyabo so answer yaffe ye protest vote akalulu k'okwekalakaasa tusobole okwejja mu mbeera eno lwaki kubanga bino embeera ya bino ebitongole bya gavumenti mugirabe ng'egenda eyonooneka buli lunaku waliwo ebintu bye balina ensonyi okukola mu kalulu akaggwa naye kati babikola kitegeeza ki ekyo nti singa sisitimu eno esigalawo akalulu akaddako that is bwe tubalake ne kabeerayo kubanga bayinza n'okukola kino okutuuka ekiseera ne bakasazaamu ne bagamba nti kati tudikirayalinze monake oba ki kyonna so bannansi balina okumanya nti guno omukisa gwe tulina okwetaasa tubadde wano twogera ne president ng'ali Fort Portal batandikidde okugala amakubo n'ebirala effujjo lyonna obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso so bannayuganda ye ansa esembayo ku nsonga zino zonna ezigenda mu maaso ensonga gye mbadde njagala kubajjukiza ku nsonga zino mumanyi mwena sooka njagala mwebuuze lwaki akakakiiko ka byabakamawo katandikira lwaki tekanadinominatingayo candidate n'omu wa NRM lwaki tekanagobayo omuntu lwaki tekanawandukulula candidate wa NRM n'omu owulira badinominatinga ba independent ne bakandidate ba NUP era wona baze badinominatinga ogenda wulira wa NRM gwe badeclaringa unopposed fenno tulowooza nti oyo returning officer baba amaze okunominatinga nagamba kati gwe candidate oli duly nominated ako kekaba kakiiko k'ebyokulonda kasazeemu
appeal eddako yalibadde mu kooti mu mbuga z'amateeka ng'omaze okuwangula ne bakuwaabira ng'etteeka bwe liragira. Naye kati akakiiko k'ebyokulonda kabe bakama kali mu kubategeeza nti osobola okwewandiisa n'ofuuka candidate n'otuuka ku lunaku olw'okulonda lwenyini ne bakuwandiikira ne bakugamba omanyi ki tukudinominate nze. Bakikolako mu Kalula Kagwa candidate waffe w'abavubuka mu Buganda bamudinominatinga ku lunaku olusembayo ne bamuwa ebbaluwa ne bamugamba nti kati tokyali candidate, abakuwandiisa batutegeezeza nti tebakuwandiisa. Kakati byebyo oyo musajja nayesanga talina nabudde bwakugenda mu kooti. Mukimanyi tubadde tubagamba nti zino rulings tubadde tuzisaba kubanga tubadde tukimanyi emizannyo gyabwe, naye olaba oluusi bazidireyinga intentionally nga bakimanyi nti ono bwaddukira mu kooti nga kyalinayo budde oba oli awasobola okufunayo ki bwenkanya. Kati ne bagezaako okudireyinga n'ebirala bwe bityo. So tuvumirira bino byonna byonna ebikolwa bye bali mukola. Nababuulidde nti ensonga za Lwasanda oyo abantu bwe baavayo ne bemulugunya mwala wa certificate bagiteekayo bonna bonna ng'agamba nti yafuna certificate eya UPDF nti era certificate eyo yagifuna mu 1982. UPDF yatondebwawo Semateeka wa 1995 naye n'omukulu yaleeta certificate eya 1982 ndowooza n'agamba nti ya UPDF yagimuwa certificate of basic military training. Kakati n'agenda mu National for Council for Education oyo mukulu n'afuna ebbaluwa bweti eya National Council for Education gye bagamba nti yali equivalent, yalina equivalence. Bwe batuukirira akakiiko k'ebyokulonda basewo ne bannyabo kaavaayo ne kategeeza nti bwe kalaba ku certificate eno bwe kati kaba tekasobola kwogera kintu kyonna kyonna. Akakiiko k'ebyokulonda njagala muddeyo mulabe obutambi obwo. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti ffe si omulimu gwaffe si gwa equatinga documents. Toli bw'aleeta certificate okuva mu National Council for Education kiba kitegeeza nti ffe kubanga Electoral Commission ekimanyi nti si buyinza bwayo okuinquiringa into equivalence of documents as long as they are valid. Obuvunaanyizibwa bwako bwali badde okulaba nti eno certificate ntuufu oba si ntuufu. Kituufu National Council yagiissuing oba nedda. Naye National Council bwevaayo negamba nti eno certificate fa abagiissuinga. Kaakati akakiiko k'ebyokulonda kaba tekakyayina buyinza okugamba nti eno certificate tesobola kuyimirira. So n'olwekyo basebo ne banyabo tugenda mu kooti nga bwe mbagambye, naye ensonga zino nga bwe ngamba zijulire mu bantu okusingira ddala. Mwalaba n'okulaba okumanya nti akakiiko k'ebyokulonda ataaka eyo gye kakola ku National Unity Platform twabategeeza Bukoto Central twalina candidate waffe. Akakiiko k'ebyokulondako ne katuwa candidate munnange ne kaleeta candidate owaako naye ne kamuwa simbo yaffe Umbrella ne bagamba nti oyo ye candidate wa NUP. Mukimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda abo abantu bonna bonna bagendayo mujjukire ensonga tukyalinze ruling kubanga naffe twakola appeal ne tubagamba musobola muti okuvaayo ne mutuwa candidate. Bwe byali mu district ye Mubende mwalaba kye baakola candidate waffe gwe baakwata ne bagamba nti simanya alese empapula nga njigire ne bamukwata police immediately ne mutwala. Naye kaakati oyo eyajingirira gwe baakozesa ne bamuwa stamp yaffe alya butaala tebalina kye bamugambako. So byonna byonna biraga nti bino Electoral Commission teri mu kukola kyonna kyonna ekiri mu mateeka, bo bali mu kuzanya byafuzi ebiyamba Mwami Museveni ne system ye. Mwebale nnyo kampite candidate naye ababuuzeko ababuulire n'ekiddako. Era tutandikire mu Luzungu. Erinnya lyange nze Walukaga Mathias. Olunaku olwaleero tuli wano ku kitebe oluvannyuma lw'okulaba social media nga waliwo ekiwandiiko ekitambula nga kiraga nti banzije mu lwokaano lw'okwesimbawo ngomba ka Parliament owa Busiro East akakiiko k'ebyokulonda kennyini akansunsula ate era ke kagamba nti kakoze ki kanzijeemu nga beekwasa nti obudde bwe nagendako okufuna nomination oba okwewandiisa nti nalina certificate y'amakiwa age entry aptitude test
ngeri expired obange eweddeko. University kutwalisenga mama w'omwana, the issuing authority eyazaala omwana. University IU is University in Uganda gye nasomera neva wandikira nebagamba nti ono tukiwe ekiwandiiko eky'emyaka 2 singa omuntu aba takyeyambisizza kweyongerayo kusoma misomo mirala university n'emirala kibeera expired ne kasita akikozesa neyeyongerayo kisigala kiri valid kakikyakola. Nze natuula mu nnaku z'omwezi 25 ogwokubiri 2023 mu gw'omukaaga ebibuuzo ne bikomawo nga mpise mu gw'omunaana nefuna admission ku St. Lawrence University wayita emyezi 2 gyokka kati era ndi ku mwaka gwa 3. University zonna zibawandiikira akiiko k'okulonda IU za St. Lawrence ate natwala ne certificate mu National Council for Education to be equated, and it was equated successfully. Neberanga empa equivalence ya senior 6 ku honorable Rwashande bebagitunudde ko bagambye machazo omuntu azze nayo nga eri authentic tewaliwo kye tuyinza kuddamu eyibaluwa esembayo kyokka tekwalukaga ye bwagirese ne bagamba nti ate ye si ntuufu kyokka nga National Council for Education fena yakola ki eyatuwa eyakola amagye mu 82 nange yakoze mu 223 nga nkoledde n'amasomero ge nkoleddemu weegali. Manya abaganda bagamba nti twalinga nkyerabidde olugero olwo amasomero weegali gavudde ne gawandiika ebbaluwa ne zijja. So eno ngitwala nga okusalawo kwabadde kwa byabufuzi so si kwa mateeka. Nga mukama wange esigibwa abannyonnyodde tetugenda kutuula tugenda mu High Court ebeere nga yegenda okutaputa ekintu kino ate era abajulizi ezo universities zensomeddemu siza kwewaayiriza kwa babeere nga bakitaputa manyi bajja kigoba era abawagizi bange mwenna mbagumya ababusiro East akalu kaffe gye kali mu 10 kasigale nga gye kali. National Unity Platform tesobola kusunsula muntu atalina biwandiiko. Nange kennyini ku level yange sisobola kujjaga nti nesimbawo nga manyi biwandiiko tebikola kikyemba nnoonya nengamba nti ntadde town council ngenda mu parliament gye mmanyi ekyetaagisa okugendayo era nga mbirina ate yo electoral commission yakoze muzannyo gwayo n'abo benvuganya nabo kubakkirizo bagaana lwe bampita lwali lwakutaano sijukira date nengende ne council yampebwa council Narukoola Abubeka nayogera n'omu kuba lawyers ba electoral commission gesegenda kwogera linnya naye nga mukwano gwange n'agamba yantwala mu kasenge n'agamba nti kkirizo bagaana omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Segona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente. So ate ng'era eyo statement justifyinga omusango gwabwe nti eyampaabira gwe bayita Kalimiro ye manager wa Honorable Segona oba ofuna bulungi kiringa kwefulukuta bwana akuwaabira CBS yebe mutumye so mu bufunze nga kwefuana wabira ready endala nga mukozi ku ready endala CBS yebe mukozi ki yebe mutumye so mu bufunze mubeere bagumize kyali mugumu nyera munda bandi mugumu nnyo ndi mugumu nnyo sina buzibu bwonna era mmanyi nti nno tugenda kufuna justice mu High Court. So byebigambo byange nalyogedde bingi naye ebisinga mukama wange abadde abikoze ki abyogedde. Okay, thank you very much.